matenda amajivu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tugenda kusoma hadisi bbiri inshallah tabaraka wa taala. Katuwulirize dakiika zino tulabe tugenda okutambula mu darusi inshallah. Tujja kusoma tandika neya Ammar ibn Yasir. Tusome hadisi bbiri. Hadisi بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وبعد. Edini y'Obusiraamu dini ya kwanguyiza mwanadamu bulamu, kumugondeza dini. Era mu bimu Allah tabaraka wa taala byatukkiriza okukola ebigonza obulamu n'eddiini mulimu okutayammama singa amazzi gabanga gabuze. Ekyo Allah yakitukkiriza kutugondeza bulamu, kubanga Allah ayagala nnyo tusanga obwangu mu bulamu buno obw'ensi n'obw'eddiini. falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum bih. Gaba tuga mu Qur'an amazzi gaba gabuze fatayammamu sa'idan tayyiban. متيممين التكتوكو السعيد التراب الطيب الطاهر الدونجي التكوف سعيدا طيبا. Obujuzi mu Qur'an butulaga nti omuntu akiza okutayammama singa amazzi gaba gabuze, naye ng'ekigendererwa taisiran, okwanguyiza omwanadamu obulamu. Allah atukkiriza okutayammama nga amazzi gabuze okutwanguyiza bulamu, kubanga yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Jalla jalaaluhu olubeerera atwagaliza bwangu, era ayagala okusanga obulamu nga bwangu alina kwekwata ku Qur'an. Yenna ayagala okusanga obwangu mu nsi muno Qur'an, okusanga obwangu mu ddiini Qur'an. Gyetukomye okubyesamba bye tusanze mu birabye, yetukomye okwesamba Qur'an, obuzibu okaluubirirwa, buli kimu kikaluba. Kyova olaba omugamu ku mateeka yetusiza otwanguyiza mulimu tayammumu. Kakati hadithi gyetutandise na leero an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qala ba'athani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama fi haja fa ajnabtu. Ammar ibn Yasir sahaba we Makka, damzala Makka al-Mukarrama. Tata we ye Yasir ne sahaba bamutanga Yasir ibn Amiri munna Makka. Enyumba eno ejjudde mu basahaba ne maama we yennyini ye Sumayya munna Makka, awwalu shahidan fil Islam, yasooka okufiirira Obusiraamu. Enyumba eno ejjudde mu basahaba beereere. Ammar ye mutabani, Yasir ye taata, Sumayya ye maama. Be bamu ku bamu abasookera ddala okutula shahada mu umma muno e Makka, era ne babonerezebwa olw'okuyingirira eddiini bali gye baayita ebidiinidiini. Era twamaliriza nga Sumayya teyasobola kusimattuka bibonerezo, yafiirayo radiyallahu anha, nabanga ye awwalu shahidan fil Islam, yasobola okufiirira Obusiraamu. Ammar ibn Yasir yasimatuka ne kitaawe muzeeyi Yasir ibn Amir, yasimatuka nabanga teyafiirayo. Naye Ammar ibn Yasir yasanga obuzibu, era yatuuka mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ali maziga. Ebibonerezo byamusukkako ne bamwatuza nti gamba Allah bangi tali omu, tudagamu kuwoza ngu Allah ali omu. Olw'ebibonerezo byali bimususseeko n'abagaa nti bannange
Allah bangi tali omu yekka, bangi nnyo, kubanga ekyali kibatidde obuzibu abasajja bano baga nti Muhammad ono alisudde otujooga, ajaala al alihatan ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Bakatonda baffe bano bonna abangi abafulamu ati omu, eyo nsonga yeewuunyisa. Tulina bakatonda baffe bangi ojjo bafulimu omu. Kati Ammar bun Yasir nga alaba si mutebenkevu kubanga yalemererwa ebibonerezo n'ayatula ebirala, nabbi namugamba nti tofaayo, ekishadde kyakumumwa olw'ebibonerezo niyo omutima gw'omunywevu ne iman, illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wali abantu bakakibwa naye ng'omutima gwe gujjudde kukkiriza, toyeraliikirira okyali wa la ilaha illa Allah. Naye Ammar yatugasa, Ammaru yafaalina okutukumu, yali jeno mu magye ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafaalina okutukumu. Okulala kwabaki ekitala kyakulyawo mu lutalo, naye weewuunye oba kyali kyakika kyekyo kyajjako kutuuka okka, ate naye temanyi gye kwasamuka. Yatuuka okuva mu duniya muno ng'alina okutuku kumu, ate Allah yamuwa obuwangazi. Entalo zonna yazirimu ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mugongo awo nga wamubeera, era yagingako ku ba bodyguards ababeeranga ba bodyguard ba Nabbi mu kaseera ak'olutalo, si kulanga omusajja ajja n'amutuukako sallallahu alaihi wasallam. Ammar yagenda otusomesa hadisi esoose, bamitanga Ammar bun Yasir, yawangala kumpi basahaba bonna ne bafa abakulu abana ng'akyaliwo, Abubakar, Umar, Uthman, Ali ng'akyaliwo radiyallahu anhu. Atugamba nti nabbi yantuma lumu, ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi haja, alina gye yali antumye ne ŋŋendayo, alina byantumye sallallahu alaihi wasallam. fa asabatni janaba, ninfuna janaba nga sina mazzi, fatamarragutu fi turab kama tatamarragu dabba, nenevulungula mu musenyu ng'ensolo bwekola. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. Ammar bun Yasiri yali amanyi tayammumu nga bagisomako naye nga manyi yawuzu ey'eswala. Kati bwe byatabuka ne bigenda mu janabba, n'alowooza nti engeri janabba bwe tunaaba ffenna, n'ajjamu engoye n'ayingira mu musenyu, n'adayivinga mu musenyu, n'akakasa buli wamu wagenzewo musenyu, kubanga mu kunaaba janabba buli wamu wagendawo amazzi. Bwe yabigamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti kaana yakfiika an taqula hakadha, kyadde kikumalira okukola bw'oti. Fadaraba sallallahu alaihi wasallam ala al-ardi darabatan wahida, Nabbi n'akuba wansi n'ebibatu bye omulundi gumu, n'asimula ku bibatu ne feesi. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi ti omuntu asobola okuba nga alina irimu gy'amanyi naye nga si mugazi muyo, n'atetenkanya n'akola ebitaliiyo. Ammar bun Yasir yali amanyi tayammumu, n'agiyiiya ku mbeera gye yalimu n'akola ekirala, naye yaddayo ne yeebuuza ku bakugu, Nabbi n'amuwa ekituufu sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri kye tuyigamu, wadde omuntu alina janabba naye ng'amazzi gabuze era tayamama buntu bubiri, bibatu na feesi, naye tekitegeeza nti janabba emuvuddeko, janabba emusigalako mpaka lwanaanaaba. Just ekyo kiba kibaddewo awo, kyakunaabirako bunaabizi, kyakuyitirirako buyitizi kutayamama asaale, so si nti kasita lidhuhuri natayamamye nensalirawo. Janabba ne bwomala olunaku ne bwe ziba nnaku bbiri ng'amazzi gaguze, ojja kutayamama osaale, bwe galirabiika olina okunaaba janabba. Ddamu hadith. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فتمرغت في التراب ننفرنغلا متكا كما تمرغ الدابة. الدابة زينسولو ngensolo bwe zikikola kama tamarraga dabba ngensolo bwe zikikola. Mwali mulabyeko ebisolo nga byevulunga. Addabba zensolo. Naam. Tugende ku hadisi endala. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري. جابر بن عبد الله صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوي مدينة. tulina okumanya basahaba ono yazaalibwa Makka, ono we Madiina. Abalala bali mu kumanya bazanyi ba mipiira n'ensi gyavaamu n'emmoloka gyavuga ezitowa ssente mmeka. Abasomi ba irimu bali mu kumanya basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah teeke mu basomi ba irimu. Jabir ibn Abdillah sahaba we Madiina yegatta ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nga amaze okusenguka. Basinkanira Madiina n'atula shahada namwegattako. Jabir y'omu ku munyenyeza umma mu kusomesa irimu radiyallahu anhu. Atuletedde hadithi erimu ensonga ttaano nga Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti utiitu khamsa lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli. Allah yampa ensonga ttaano tewali Nabbi mu bonna abansookawo gwe yali aziwadde. Ensonga zino ettaano zirimu emiteeko ebiri nga bwe tugenda oziraba. Waliwo ensonga zino nga zeeyawulidde Nabbi yekka sallallahu alaihi wasallam, ate mulimu zetugenda kubanga naffe tuyingiramu. Tuli fenna zirimu emiteeko emeka? Ebiri. Waliwo ezeeyawulidde Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yezize yekka nga ye, ne wabeerawo fenna nga naffe tuyingiramu. Ensonga gyasoose nayo nusiritu birru'bi masirata shahri. Allah yampa okutaasibwa n'enkiikwe olutambula lwa mwezi mulamba. Nusiritu kiva mu nasuru. Allah yampa nasuru. Nabbi yalinga agenda kukulumba ng'otandika okukankana ng'ebula omwezi, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam anaalumba ekiifo n'ejje lye. Bali bagenda okulumba enkikwe etandika okubayitamu ebbanga omuntu atambulira omwezi omulamba nga tebeetegeera. Simanyi kigenda mu maaso, mpulira ntidde, mpulira entuyo zimpitamu muno oba kiki, mu lubuto sisulyamu kamere, olubuto lukalu. Kumbe omukulu agenda basalako sallallahu alaihi wasallam. Naye ekyo kya Nabbi yekka, ffe situlimu ekyo kikye yekka sallallahu alaihi wasallam. Si buli ali mu umma eno nti akirisobola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga naazinda ekitundu batandika okukankana n'okutya enkikwe. Muteeko mu miteeko gy'okutya, naye enkikwe eri waggulu w'okutya waliwo kibayita okutya al-khawf ne ru'b. Enkikwe nekkiro wulya tokyawera n'engalo zivaamu amazzi yabayita enkikwe, owulira nga zitowa kkiro 5. Shiddatul khawf gye bayita enkikwe, Omuganda giyita nkikwe. Nusiritu birru'b. Allah yantaasa n'okutya enkikwe gye bayiwamu abo engenda okulumba masirata shahr, akatemerero ka mwezi mulamba. Ekyo kyeyawulidde Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam tukiyingiramu ekyo n'atugamba ensonga endala waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu sala Allah nanfulira ensinga muzikiti ate nga ntukufu ekyo tukiyingiramu naffe era ekyo nakyo kijja mu taisir Allah tugondeza wonna woba oli muzikiti amakulu singa olemerera okugenda ku muzikiti yimirizawo essala oba mu kisawe kya mupiira oba mu hoolo oba mu ruumu yo oba mu ddundiro ly'ebisolo waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura ate si muzikiti gwokka wabula ntukufu amakulu mu tayammum era tahuru ke kagambo kokka akaleta hadithi wano eno wajiri istishhad amakulu wa tahuran okutayammama wonna woba oli osobola okutayammamawo kubanga ensi ntukufu kino nno akitugamba sallallahu alaihi wasallama tulime gana kuyimirizawo sala tunonyeza omuzikiti gubuzi ate awo we muli waju'ilat liya al-ardu masjidan Allah yanfulira ensi yonna nga muzikiti sola wonna webyekusanze mu bantu b'ekibiina kyange asaalira awo amakulu singa olemererwa ofuna masjid tewali kisonyiisa nti nze omuzikiti gwambuze saalira awo yonna webyekusanze waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura era nga netayammumu otayamama wonna ensi yonna okujjako ebifo ebikyafu nga ebiyigo ebifo ebikunkumulwamu ebifo nga nawe bwotunawo bwoti wenyinyalawo muyitamu ebizizi bayiwa akawunga kawunga magumba g'ebyennyanja ebifo ebikyafu kubanga obutonde bw'omwanadamu bwawula nti wano wakyafu wano watukufu bimujarrati nadhar tunawo tunuzi bwoti nomanya nti waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu sala omuntu yenna mu kibiina kyange essula gwe besinkanye tajja kwekwasa kubanga wonna waali masjid leeta ensonga endala dayoma bega hadisi jeva لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم لensonga yokusatu Allah yanzikiriza okutwala eminyago al-maghanim al-ghanaim maghanim al-fay'u ejo yabanga maali yafunibwanga mu ntalo entalo mwabangamu obugagga bal n'olwaleero ewabeera olutalo ewabeera sente nzijukira kuba ne mabega ejuba waliwo emmundu naye nga bannayuganda bonna bagenda juba kyokka nga amasasi gasuufu naga nti awe wali emaali ekyo kikadde hatta n'okuva emirembe egyayita mu ntalo mubaamu ebyenfuna ebitagambika ne gye buli eno okuggyako ng'otidde olutalo naye oba tolutidde obugagga bubeera omwo kati mu ntalo baafunangamu emaali nyingi zibayita al-ghanaim emaali yafunibwanga mu ntalo ate mbawarabu kisufu kubanga mbawarabu byabanga byakweraga abavubuka batabeeranga basiraamu babeeranga mu kuvuganya okulaga nti famire ye engagga ku yammwe ajja yeetimba ezaabu mu bulago ku matu musajja abantu balowooza nti okwambala zaabu abaami mu bulago bipya bikadde bajjanga beetimbye golodi ate nga bayambalanga golodi era mu bimwe tusomesa abantu baffe bano bavuka baffe abambala enjegere mu bulago bali mu drama bali bayambalanga pure gold ng'okufuna obufunyi akajegerege kamu bwe kati ogula ekibanja n'oteekako n'amaka
kubanga pure gold sente nyingi. Kati ola mu ntalo mwabangamu emaali, naye ebibiina ebyasookawo byali tebikkizibwa kutwala mu maali eyo nga kiri haramu. Bwe mumala olutalo ng'emaali bagikuŋŋanya bagiteeka wali yonna ng'eteekebwako omuliro. Naye wa uhillat liya almaghanim, ye nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamukkiriza okutwala emaali eyo era yagigabanga. Waalamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli. Era ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yayinangako percentage 5%, yayinako kimu kyakutaano. Ffenna nga bwe tudde wano tukimanyi nti nabbi yayina famire ennene, yayina abakyala bangi sallallahu alaihi wasallam. Famire ennene yetaga ssente ogirabirira, kyokka nga ate emirimu gye kuweereza Allah takola. Yabeerangawo atya? Yayina famire nnene ng'ate abakyala abasinga bwe yawasanga balina obufumbo gye baali bavanga, balina abaana. Ate Salama yamutwala alina obwana buna, obwana bwe bonna najja nabwo n'abalala bangi. Kati famire eyo yayimirirangawo atya? Yayina kimu kyakutaano mu maali yafunibwanga mu ntalo egenda mu State House kulabira first family. Naye nga kimu kyakutaano okusinziira ku maali gye baafunanga mu lutalo yabanga nsufu, nga mu lutalo lumu ayinza okulya emyaka 5 taddangayo kukola nga sente ziri awo. Yafunanga kimu, Allah muwadde kimu kyakutaano mu Quran, yamuwanga khums mu maali yafunibwanga mu ntalo erabirire first family. Kati eminyago jakkirizibwa, ekyo naffe tuyingiramu. Eminyago jakkirizibwa eri umma eno, ate umma ziri Allah yali yazigaana okulya eminyago. Naam. Mu kyokuna mu bimu nabbi byeyawa Allah byeyawa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwa shafaa, okuwolereza okugenda okubeerawo ku yaumul qiyama. Tewerabira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza ku yaumul qiyama buli nabbi alina okwanjulayo umma ye, era buli nabbi ajja kuyimirira abantu be bamusimbeko ku mugongo. Abannabbi Ibrahimu alaihi salam ne layini ye, nabbi Musa alaihi salam ne layini ye, nabbi Ishaq alaihi salam ne layini ye, nabbi Nuhu alaihi salam ne layini ye, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne layini ye. Tulina kusimba mu mugongo wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukulembere ti Allah wange wantuma emirimu nenkola emirimu bano benna sobola okufunayo. Agenda tuwolereza. Waliwo oluwolereza olunene, agenda tuwolereza emirundi mingi. Waliwo oluwolereza olunene lwagenda okusooka okuwolereza ffenna, newabirayo n'oluwolereza olutono olwa kinoomu 1 by 1, kubanga ajja kubeerawo awo nga batubala bakuleete semayiri baseeyo eswala eri batekeyo amazambi eri. Bwe kali kutanda n'ofuna omukisa naga nti ayi Allah semayiri ono yagezaako abamaze, ne wabawo wajoga nti semayiri nawe kennyini tunulira minzaani weefaanana nkwatibwa ensonyi. Swala tekuli, lamanzaani tekuli. Kati nange ntandike nti alaba kiswaza. Waliwo bajja okweyimiriramu agaye nti ayi Allah omuddu ono yagezaako. Kati ye nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwa okuwolereza, naye ekyo kikye ye nga ye ffe tukiyingiramu nga bwe twagaye nti ebintu biri bitaano byawukana, ebimu tuyingiramu ebimu tetuyingiramu. Naye ekyo ekyokuwolereza kikye sallallahu alaihi wasallam. Naye ne mu bantu wali abagenda okuwolereza nga bawolereza abantu baabwe, okuwolereza kugazi. Kati nga bahafadhata kitab Allah, bw'oba olina omwana nga yakwata Qur'an al-Karim ajja kuwolereza, naye nga yakwata Qur'an enkwata eya Qur'an entuufu, so se y'ekitabo. Olaba akwata Qur'an al-Karim n'akwata nassa mu mutwe, naye nga kennyini yasooka okubeera w'omutawaana eri umma, ye kennyini nga wamutawaana eri umma, wamutawaana eri amateeka ga Qur'an, bwe yaba takutte. Yakwata Qur'an mu kusoma
yakwata Qur'an ng'akwata amateeka gaayo, wali full stop, haram wajibu. Waliyo abakwata ekitabo kyokka nga haramu yayingira buyingizi, wajibu talina budde bwabyo. Abo si be boogerako. Hafidhul Qur'an si akutte Qur'an mu mutwe, kuliko ebyeyongerako empisa. Waliyo omuntu akwata Qur'an nga balina kulaga mulage, naye nga owakana n'okuwakana. Layira wallahi mukakasa yakwata oyo tiye yakwata. Lwaki abaga nti layira? Enneeyisa ye teraga nti yakwata. Ekyewuunyisa waliyo abantu nga talinamu wadde ejjuzo n'egi, naye nga bwemumulaba mulowooza hafizu. Waliyo abanadamu nga taweza dde ejjuzo n'emu ya Qur'an, naye nga bwemulengera bw'omusanga weza yakwata. Oyo wabbeeyi n'okusinga eyakwata nga byakunnyonnyola bunnyonnyozi n'okulayiza abaliwaawo. Sikakasa mmala kulayira. Atamanyiimu wadde ejjuzo n'egi, naye nga bw'omusanga engula, entunda, empasa, enneeyisa n'abantu, enkolagana, buli kimu Qur'an. Oyo asinga eyakwata nga byakulayira, bamala balayiza. Hatta bamu bamulayiza ne bamuwa ne interview, soma wano. Wallahi kituufu yakwata jama, yakwata. Naye ng'olwo lwonna kiki tebimulabika. Awulidde? Bw'oba halaali oba haramu yagenda bugenzi. N'abakwata Qur'an bajja kuwolereza. Wa utiitu ash-shafa. Allah yampa okuwolereza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja kuwolereza. Naam. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Era nabbi yatumibwanga mu bantu be bokka, naye nze natumibwa eri abantu bonna. Ekyo nakyo yakiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era n'ekyo nakyo kyeyawulidde ye, ffe situkiyingiramu. Nga bwe twalabye nti hadithi eno erimu ebintu 5, naye ebintu ebyo 5 mulimu bye tugabana. Kati nga okuba nti masjidi ensi yonna Allah yagifuula muzikiti, ekyo tukigabana ffenna. Eminyago gyakkirizibwa, ekyo tukigabana ffenna. Ne wabawo beyawulidde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi eno era ekyagireesa mu kitaabu mu baabu tayammum, omulyango gwogera ku kutayammama, waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Allah yanfulira omuzikiti ensi yonna yonna nga masjid, era nga ensi yonna ntukuvu nzikizibwa okutayammama. Damu hadith عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Jabir ibn Abdillah, tugambye sahaba w'e Madina, Ansar, abantu abataasa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamubudamya e Madina. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Ensonga zino 5 Allah yazimpa, talina nabbi mulala mu bannabbi abansookawo gwe yali aziwadde. Ekyo kyankizo eri umma eno, ekyo kyankizo kubanga umma eno Allah yajagala nnyo. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas. Era y'ensonga lwaki yatufuula ekibiina ekyowakati ekirabirwako ebirala byonna, abantu bonna balabira ku kibiina kino. Era olw'okuba kibiina kya wakati, manya nti gwolabirwako, kyova olaba gwe kookola olabika mangu. Era bagabogeye anno ye Muzammiru tebaba basiraamu teyakoze ebyo. Amakulu tetulina kukulabirako mpisa mbi. Muzammiru omulambo okola otya kino? Kubanga ffe abasigaye tulabira ku ki? Ku ggwe. Ummatan wasata litakunu shuhada. Bali abalala balabira ku ffe. Kati okwegendereza ekirala ekibiina kyaffe kya wakati. Kira tulina enjogera egamba nti khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha.
ensonga esinga okubeera ennungi wakati awo nobeera musajja waka tasana kubanga munyiivu nnyo muyombi ate alina kuba nnyo oluyongoyongo wakati kati awo wabeera muyombi nnyo kibi ate bwajja nasirika nnyo nakyo kiki wakati kati eno taliyo neeno awulidde newe kibanga nonya mukyala wakuwoowa ate omulungi ennyo naye muzibu onomukuuma oti ate omubi ennyo ate neera naye muzibu onobeera naye otya wakati kati awo hatta omunnyo bwe gutabuka ne guba mungi era teguwoma ate omutali era gulina kuba kiki buli kimu wasat wakati kati awo kati eno Allah tabaraka wataala yagiwa enkizo nyingi ey'owakati kubanga ekyowakati kyekirungi eva nebayita bulesi joyisi kasukaali kayiseemu abadde mulungi naye kasukaali kakoze ki oba sikyo aye temuli oli agavuge nti kasukaali keeko amakulu kaki kawakati kati ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta bamutashaddidin ku ddiini nga mukambwe muzibu nnyo ku ddiini ate nakyo kibi ate ne bamutasahilini nga naye ali awo buli kimu ate wali buzibu halaali wallahi katugendera awo mpola mpola ate nakyo kibi era wasat wakati naam usirtu birru'bi masirata shahrin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fina tukimanyi nti yalwana entalo yatabaala abasajja naye mu bimu Allah byamuwa kwe kuba nti abantu batyanga balumbanga ebbanga omuntu atambulira omwezi enkiko ebe bayiseemu sallallahu alaihi wasallam ekyo kyeyawulidde ku ye sallallahu alaihi wasallam siffe kubanga ye nabiyullah ye talina bugayavu mu ssala ye tayinza kumala olunaku nga tasomye Qur'an ye imaani eyiye yazidun wala yanqusu erinnya bulinyi tedda mabega kati byonna byenjogedde kuffe si bwe biri fe imaani eyaffe yazidun wa yanqusu ebeezannya imaanu y'abannabbi yazidun wala yanqusu ekuba bukubi ng'egenda tedda mabega lwaki bayina kamal ma'arifati rabbihim obujjuvu bw'okumanya omulezi waabwe si nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka jamiul anbiya bannabbi bonna imaani yaabwe erinnya bulinyi tedda mabega etuuka ne mu 10 ku 10 neeyitamu neeyongerayo fe abasigadde ba binadamu yazidun wa yanqusu erinnya nekka ate bamalayika ate yaabwe eri thabit la yazidun wala yanqusu bamalayika bo eri mu kifo kimu teyenyeenya bamalayo 10 ku 10 ne bakwata natti ne basibawo tetagala lwaki anti nabo balina kamali marifati rabbihim obujjuvu bw'okumanya omulezi waabwe ffe bannakunkunya eddanga enswera y'okumugugu tubeera bwe tuti oluusi n'okola ku birinyisa imaani oluusi n'onafuwa tayimu nejja nga subuhi ekuyitako buyisi mujama tayimu nejja nga ate ogikutte mavumbavumba yoyo binadamu naam وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. eyo ensonga etukwatako nnyo tulina ogimanya kubanga mu bitaano ebyo ekyo kituli kuffe si kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka ffenna tuyingira omwo era naye kennyini sallallahu alaihi wasallam bwe balinga mu safaari essola we yabasangiranga nga bagikwatira so si kukeereya ssala nti omuziki gubuze kukeereya ssala nti tayammumu ebuze amazzi sigalaba ettaka tukufu naam وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. naam tukinyonyodde era nakyo tuyingiramu naye ekyo kyalinga mu biseera biri nga kyaliwo jihad entalo z'eddiini kubanga tate jihadi y'olwaleero al-ilm kubanga ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwaleero etudde nnyo ku butamanya. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yatugamba nti jihadi ya umme eno omulembe guno talabul ilm
kusoma kubanga jahalu nyingi ebitagambika gyetulina okusooka okulwanyisa. Naam. وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم. amanya gange nze Dungu Kasim mu hadithi ya Jabir bin Abdullah ekitende ekyokuna kyotusomesezza ekyokubanga nti yagenda okutuwolereza wagambyeko nti waliwo abalala abagenda okubanga bawolereza nti naffe abanadamu tukyetabamu nomanyako bahafidhu nobanyonyola waliyo abalala abagenda okuwolereza barakallahu. Wa utitu shafaa, nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam mu byennaweebwa mulimu shafaa, okuwolereza abantu yawmul qiyama. Okwo kukwenga ye agenda kuwolereza mu bifo bingi, okuwolereza umma yonna inijeno yonna wamu, era ajja kubaga ummati ummati, abantu b'ekibiina kyange, abantu b'ekibiina kyange. Waliwo ate okulala okwa kinnoomu ne mu bantu mulimu kati nga bamujahidin abafidde mu kkubo lya Allah mu jihad, nabo bagenda kukolereza famire zaabwe. Waliwo kissa eya omukyala gwe bata Khansa muna Madina, babitanga Khansa radhiyallahu anha. Khansa yaweereza batabani be bana mu jihad, tekuli n'omu yawona, bafiirayo mu lutalo lumu bwe luti, bonna banna ne bafa. Yalina abaana banna balenzi, bafiira mu lutalo lumu. Bwe bakomawo Madiina nga babuuza ani agenda okweŋŋanga omukyalo oyo amubikire, akagambo ko kawulidde, ani ayinza okwewaayo yeŋŋanga omukyalo oyo amubikire? Abaana be bameka? Bana. Ti bonna basigaddeyo, tekuli akomyewo. Waliwo okutya kw'amaanyi nga okutya okuliwo okusaasira, bonna bana at least omu yandikomyewo. Ekyabajja enviiri ku mutwe bwe bamugamba essanyu lye yafuna lyamukiwagonja, ng'ate bano badde batidde, kwe kumubuuza maama bakugambye bafudde so si nti bawonye, naga nti nkitegedde nti bonna basigaddeyo mu baziiseeyo. Jjukira tebeetikanga bafu, tebabakumyangawo, bakumyangawo nsolo. Era bannange tuli wano tulina omuzannyo mungi, naye bw'osoma ku bitabo waliwo embeera gy'otunula n'ogaa nti bano basajja nga baali bazira. Ekyabeeranga mu tawuni y'e Madiina ng'ejje likomawo, abakyala, abaana, abataata abakadde, bamaama abakadde baayimiriranga ku njegoyogo y'ekibuga Madiina okulisibinga abantu baabwe. Bakukwasangamu ndogoyi. Bwe bakukwasa endogoyi tobuuza nti abaye eyakigendeddeko aluwa, ate obuuza ki? Neesigamu akafaananyi mukyala wo n'obwana bwo buyimiridde wali nga babuleetera kiki? Ensolo ye yiiyo. Tojja kubuuza nti eye eyakigendeddeko aluwa. Kifaananyi kya ntiisa, kifaananyi kyaki? Naye Khansa bamala omutegeeza nti abaana bo bonna bana tekuli akoze eki? Akomyewo. Esanyuka nnyo kwe kumubuuza lwaki osanyuse, tya nti bagenda kumpolereza ku yawmul qiyama. Naye abo bonna abaana bampolereza Allah nyimejjana, asooka awolereze bigaane, n'owokubiri awolereze bigaane, n'owokusatu gaga nti essanyu lino lye mulaba ejjana kirabika nkutte ku luggi kati. Kubanga omu bw'anaawolereza n'ensembera, n'omulala n'awolereza n'enkwata ku munyolo, n'omulala n'awolereza n'ennyoola, nabo bagenda kuwolereza. Waliyo n'abalala bawerako abajja okuwolereza famire zaabwe, oba abamu mu famire zaabwe bagenda okuweebwa emikisa eyo. Naam. Anasaalira mu ntambula ya Zina. Okusaalira mu kidduka, moroka, nnyonyi, train kikkirizibwa mu Busiraamu era kirina mu Quran.
hafidhu ala salawati wassalati lwusta waqumu lillahi qanitin fain khiftum farijalan au rukubana. Mu suratul Baqara, bweba mutidde musale nga mutambula oba nga mwebagadde. Rukubana kiva mu rakibu. Rakibu bebagala nga nsolo ezafuka emmotoka, ennyonyi n'amatrayini. Kati ekyo kimu. Ekyokubiri, olwangawo nnyo okusalira mu motoka, tomala gasalira mu motoka. Ekyo ekisembayo nga maze kulemwa. Kubanga lwaki? Essola y'omu kidduka ejjamu ebintu bingi mu ssala. Qiyamu, okuyimirira kuvaamu, rukuu, byonna bivaamu. Busaza bwongo, sujuudu temuli, rukuu temuli. Kati ddi we tusalira mu mmotoka singa okizuula nti essola zigenda fuuka 3, tetugatta 3, tukoma ku 2. Sina sala dhuhuri, sina sala aswiri, batugee tujja kutuuka ssaawa 2 za kiro, ne magaribi yeyingira njiraba. Awo olina kusalira mu mmotoka ziri 2 enkadde. Naye abantu baffe balina omuzannyo, agenda nava ku mulimu ssaawa 12 n'ayingira takisi jamu n'abakuba paka ssaawa 3 n'asalira mu mmotoka. Nedda, ojja salira eka oba vaamu osalira. Ate bw'oba gw'ovuga, gw'oba olina kikkakatako okugipaakinga ebbali olw'okusaala. Bw'obanga essola zikyali 2, lindamu, tujja kusaala nga tutuuse. Embeera endala okusalira mu mmotoka, singa tukizuula nti essola ez'ekiro zigenda kuyingira emisana, oba ez'emisana zigenda kugenda ekiro. Kati nga magaribi, nga salatu dhuhuri n'asiri tezigenda kiro. Era kyova olaba khussa dhikiri bil asir, Allah yagina okolayo asiri. Hafidhu ala salawati, mukumenya obudde bw'essala, wassalati lwusta, naddala asiri. Kulwaki agikoonako? Tugigayalirira n'egenda ekiro, ate nga kiri haramu. Essala ez'ekiro zisaale, ez'emisano zisaala ekiro musango munene. Essala z'ekiro za kiro, ez'emisana za misana. Bw'olaba zinaayingiragana nga osalira mu kidduka. Naye byonna bisigalamu 2, okwaziina n'okukima ne byonna bisigalamu 2. Yaziina kima, naye totataaganya ate batambuze bali mu kidduka. Tiyawe yakola ki? Anti ayaziina, asumuludde. Katonotono akamala gwe wekka. Abanno abasinga abamu batya nti kati ate neyiba ono wedda nnyumya naye, mugaye nti ngenda kusinza Allah wange. Neyibawo gw'otudde naye mu motoka mu baasi, mukooneko mugaye nti mukulu Pawulo tye mpa mu dakika 10 mala okusinza, ngenda kusirika. Kubanga bw'otamugamba yajja kuddamu akukyuka kuze kozi gonja twamuguze mmeka? Gonja twamuguze mmeka ng'ate oli mu ssala. Mukooneko mugambe mpa mu dakika 7 mala okwogerako n'omutonzi wange, then ofuuke bize. Abanajja yajja obbaga nti omumuleke akyali mu kusinza. Abamu bakwatibwa ensonyi. Okusinza olinza otya okukwatibwa ensonyi mu kusinza? Kyokka ate mu buseegu ne zitamukwata. Anti era ogenda okulaba nga tumuna amufundira ennamba y'akali akawala akaliraanye kweri entebe. Obuseegu tewakwatibwa nsonyi. Sooka nsabira ennamba yaako, mugambe nti ngenda kusinza. Kyongereyo. Naam. Omuntu ali mu lyato atayamama atya ate mu mmotoka? Tayammumu tufune ekifo wali olufuufufuufu oluyonjo. Naye bwe tugenda tweyongerayo tayimu etuuka ne tukukkiriza okutayamama ku kyolinnyeko, kubanga byonna byogenda okulinnyako biva mu ttaka. Ennyonyi wansi waliwo kiwempe. Ekiwempe kiva mu miti, emiti giva mu ttaka. Eryato liri mu mbaawo, naye ate eryato tayimu mwabuuza yaki, kubanga eryato muba mu mazzi mwennyini ganaabula gagalagawa. Then we gaba gabuze, embaawo ziva mu ki? Mbaawo miti, emiti giva mu ki? Ng'oggyeko Qur'an n'omwoyo gwo, ebisigadde biva mu ttaka. Ng'oggyeko Qur'an n'omwoyo. Ate Qur'an nga tennagenda mu mushafu wali mu mpapula wano nga tugisoma, walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, awo ebiva waggulu. Ate bwedda mu kitabo era nayo neddayo mu ttaka, kubanga empapula ziva mu miti, emiti giva mu ki? Mu ttaka. Ebisigadde byonna, engoye ezo, biki byonna ebyo kafankunaaye ttaka.
pozi ng'onoobuuka n'obeera mu bbanga awo bw'otyo nga baliko ebitonde ikhwanna min aljini naye kasitoba nga nawe oyimiridde bw'oti taka. Naam. Mu hadithi ya Ammar bin Yasir tugambye nti n'ebifo by'ensolo nabyo bitukuvu, byonna bitukuvu. Marabitu alhayawanat, ebifo wasula ebisolo, ebisibo n'ebiraalo, okugjako marabitul ibili, engamiya weesula kiri haramu okusaalirawo kubanga mawa lishaitan, shaitaani yagalawo nnyo. Then ebisolo byebogerako ebiriibwa ennyama mu shariya, ebisibo by'ensolo zetulya ennyama mu shariya. Lwaki tutaddeko mu shariya? Abantu balya ensolo nnyingi, abamu tebafaayo ba halaali ba haramu, negoonya bagirya. Era muzimu ku restaurant ezitunda ennyama y'ebbeeyi yagoonya, akabakuli bwe kati $25 goonya. Oliti twogera ku bisolo ebyakkirizibwa okuliibwa mu Busiraamu, ebifo byabyo bitukuvu. Bali n'ensolo yennyini eyo, ente, embuzi ng'eyimiridde awo, buli ekigifulumamu kitukuvu, obusa butukuvu, omusulo gwayo ne bwe kunkumulira yonna wenna n'otoba kima bukimi swala osaale. Kima bukimi kiki? Ente. Kaseba ng'ensolo eyo eriibwa ennyama yayo mu mateeka g'Obusiraamu, tena kyekosa kuwuzuyo kubanga n'ebigifumamu ddagala. Olwedde omusulo gwayo okkirizibwa okugukozesa ng'eddagala, ate oyinza okukozesa ebikyafu, obusa bwayo busobola okukola ng'eddagala. Kiva buvimu kuba nti mmwe ku mulembe gwammwe abasawo bammwe tebakoze research kuvumbula ddagala mu ebyo. Ye nabbi kabaka wa medicine sallallahu alaihi wasallam yaleka asinyiza ku bintu ebyo nti ddagala, kubanga ye yali medical doctor by birth. Allah nga yamukola bw'atyo n'azaalibwa nga ye medical doctor sallallahu alaihi wasallam. Kati ebisibo by'ensolo eziriibwa ennyama mu shariya tebirina buzibu kusaaliramu, bikkirizibwa okusaaliramu. Kikkirizibwa okusaala esswala y'omufu naye nenteekamu olulimi Oluganda nga nsomeddwa. Nedda, esswala oba ya mufu oba ya mulamu oba yaki ola tosobola kwazina mu Luganda, tosobola kwazina mu Luganda, tosobola kukima mu Luganda. Butya ate nga omaze okutuuka mu kalika paati akasibe, era ebyo bye bimu Allah kwayisiriza otukumira eddiini yaffe. Baba bitandika biteekamu nnimirimi ndala, anti oba oliawo omutolo najja mu tahiyaatu mu lutoolo, oba oliawo omudugbara nayingirawo ne tahiyaatu ey'olulugwala, gy'okuma bikyusakyusa bikendeera oba byeyongeramu. Esswala gireke mu lulimi lwayo. N'ekirala bannange, nina byenjagala okusaba, bweggwa ng'osaba. Ate n'ekirala oba olina byagala okusaba, ne bw'otasaba biri byennyini, ono gw'osaba amanyi bye weetaaga. Nga maliriza, bwe tusoma mu Qur'an al-Karim, ba anbiya alayhim salam bonna baafuna ebizibu. Tewali gw'osanga ng'asaba kizibu ekyo nti ayi Allah nzija mu kyennyanja, ayi Allah nzija mu kyennyanja. Yaddanga ku tawhidi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kubanga gwasaba akimanyi, amanyi bye neetaaga. Yatirizanga butereeza la ilaha illallah. Okuddawo osabe ayi Allah ndaba ndi mu muzigo, abaana bali mu muzigo, kafizi tekalabika, kakati yongera kutereeza ibada na la ilaha illallah. Teyasabako n'olunaku n'olumu nti ayi Allah ntaasa nve mu kyennyanja kino. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam teyasabako nti omuliro ya rabbi omuliro. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, amalira Allah wange ate kyengera nnyo gwe neesigamira. Tereza butereza aqida, kubanga Allah talinga presidenti nti nga bwe tudde wano abasatu, Seka Kizito ono ne Seka Hassan, Seka Juma, subhanallah mbadde muisemu. Bwe tugenda wa president tamanyi bye twagala, era alina tubuuza gwe oyagala ki? Onayinza okwagala magulu 18, nze nga njagala ssomero, ate oli nga yagala akeedi, awo tabimanyi. Ewa Allah si bwe kiri, akumanyi wenna n'okusinga bwe wemanyi.
kati ate nina ensonga zange njagala zinnyonnyola Allah ate simanyi Luwarabu azimanyi. Tereza yongeramu bwongezi maanyi mu ibaada. Hatta bamanyi abamu batugamba nti okutula obutuuzawo n'osoma Quran ate kisinga ate okuddawo n'osaba busabi. Yongera budde Quran kubanga bye weetaaga abimanyi. Ekisooka bye bikutaddemu. Ogenda bimunnyonnyola bunyonnyozi. Omukubi w'ekitabo akkirizibwa otusaaza. Omukubi w'ekitabo be bamu ku bantu ab'obulabe botalina kusemberera kubanga abuzaabuza abanga sheekhe Qur'an agimanyi ziyasini Waqi'a Rahman sheekhe Kirevu Kanzu oyo mubi nnyo n'okusinga bali abali mu ssabo kubanga abuzaabuza era abantu bangi nnyo Allah bayogerako mu Qur'an nga bagwa mulayini nti wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Abasinga obungi tebakkiriza Allah okujja nga bakola shiriki batawaanyizibwa bantu abo bababuzaabuza. Ye alabanga ali ku kituufu kubanga oli Sheikh Kabir era waliwo zi radio ng'omulimu gwazo gwezo Sheikh Gundi ne zi TV ng'omulimu gwabwe kubuzaabuza bantu. Then bwe tuba tukitegedde nti mukubi wa kitabo talina tusaaza tufuna omulala tali mukubi wa kitabo okuggyako nga singa ava ku bwa imaamu ne solatul jamaa eva ku kitundu kubanga adhan ne solatul jamaa tokkirizanga okuva ku kyalo birina okubaawo kubanga ate bw'obijjako shaitaani esukka okwegiriisa. Bwe kiba nti tewali kyakikolera yekka gwe tulinawo kubanga waliwo w'omugirako nga w'omugirawo bw'oti okwazina kuvaawo ne jama awo tusigala nga tutambula naye mpaka we tunafuna nasuru wa barakallahu fikum. Nga maliriza nkuutira omwoyo gwange n'ogugwo n'oyo yenna atulaba waliwo ekyafaayo ekiri mu bidaaya wa nihaya bwe bali bazimba masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madina batunyumiza nti balina we bali bajja matiriyo omuleeta ku site basanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam akutte ekinja kiri ku kibegabega Hamza Jeno Hamza amusanga ambuza nti ya Rasulullah ate okola ki? Namugamba nange njagala kuweza ku Busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Jeno Hamza njagala kuweereza kiki? Ku Busiraamu. Ndifa siweereza ku Busiraamu naye nga kufenna batudde wano oyinza okiisa Mukama nti yali tannabuweereza nga mu biseera ebyo yali ajjudde nkovu ku mubiri gwe naye nga zaaki kuweereza kiki? Bw'abanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akyalulunkana okuweereza n'atuuka n'okusitula ekiyinja. Hamza n'amugamba nti nkimanyi gwe Mukama waffe naye kati nkulagira nga kitaawo kubanga Hamza yali taata we. Jeno Hamza muganda wa taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ejjinja lino limpe ofune wootuula wali toddamu kwenyeenya ffe otuleke tukole. Naye omusanga omuvubuka kanso banka naki teyeebuuza nze nga sinnaweereza ku Busiraamu. Okuweereza Obusiraamu kungi waliwo abakwata emizindalo waliwo abawaleeti omuzindalo gunneme ne waleeta enneme tokkirizanga kubanga guno okujja okweza Obusiraamu ng'oyita ku muzindalo bya training na kusoma bbanga nno panvu ate nakusaba Allah teekamu tawfiq kubanga osobola obisomera ne bigaana nga bw'ogukwata tebitegereka by'oyogera wikyanga bwekyanzi nti biki byatugamba oyo ate kaakati kati omuzeeyi gwe guganye wali abaweerereza mu waleeti nga ye ogugwe aseesamu na kiki ate bannange bane munansonyiwa okwangu umma yeetaaga nnyo ssente nnyo owokitegeerera bwe yali amuteekateeka sallallahu alaihi wasallam nga natera omuwa obwa Nabbi yasooka kumuzizika mukazi mugagga namuteeka wa kubanga Obusiraamu okutambula bwetaaga kiki? Era ssente za Khadija radhiyallahu anha zaagasa nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alemena kufunguka bubugo. Abalabe be bamuvuma buli kivumo tebamuvumako kwagala kunganya ssente mu bantu. Sahirun kadhabu mulogosa abalimba ne bamutuma muyimbi biki tebagambako nti akunganya abantu basaba kakulya kubanga bali bakimanyi nti jasule waka asula na kiki naggaga biliyoni ya mulamba mu Makka
kubanga Adija yali mukazi mugagga nga wakifo mu Makka. Ekyokuyiga ekiri awo nti umma yetaaga nnyo sente nnyo, kyolaba mumuteeka wano aleme kufunguka bubugo, aleme kuswala ate bannange kakati ate kati umma yetaaga sente, era sente z'omukyalo oyo zatugasa nnyo naddala enda sadiri Islam ng'obusiraamu butandika buti, kubanga yagambaga bwe njagala kino tukwata, njagala kino kwata, ebintu nga bitambula. Kale maliriza nga nsaba okuba nti nkutira omwoyo gwange n'ogugo, bwe mba sirabikidde mu activities za busiraamu nalabikira mu zaabiki, nyegenya, waliyo mukazi empaka, waliyo bivulu, waliyo sente gye ziraga. Kati kaffe katulwaneko katonotono ke tulina mu nsawo, Allah tuli mugantuna twateekayo akatono ke tulina nga tunoonya jjana. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum.